Omuzannyo gwa baseball gwe gumu ku mizannyo egikulaakulana wano mu ggwanga ng'omwaka oguwedde abazannyi abawerako bagenze mu ttiimu ez'enjawulo ebweru w'eggwanga okuzannya omuzannyo guno. Bano kuliko Isaac Odongo eyagenda mu ttiimu eya ssettendekero owa St. Thomas mu ggwanga lya America, Ben Serunkuuma, Male Umaru n'abalala. Abazannyi bano kati beegattiddwako Nicolas Alumai, ono ng'abadde azannyira mu ttiimu eya Uganda Little Dodgers Academy, ono naye ng'agenze mu ttiimu eya ssettendekero owa St. Thomas esangibwa mu ggwanga lya America mu kibuga Texas era asiibuddwa olwaleero. It feels amazing because this has been my dream since senior one. It has been a dream I've been working on and believed in God and trusted God because I know He will make things happen as it is now. That is all because of His greatness and His mercy. President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Baseball and Softball Association, Felix Okuyagamba abazannyi bano okugenda ebweru w'eggwanga kigenda kwongeramu ttiimu y'eggwanga amaanyi. We are aspiring to lead baseball in Africa. Right now we are at the position of number 2, but we believe with such this will give us more room to rise to the top and then carry Africa to the rest of the world through the World Cups, the World Championships, Olympics and all that. This is a journey which we feel will culminate as a success in the 2028 Olympics in Los Angeles in California. I think the biggest thing for Nicolas will be adapting to a new country, a new culture. Things are different there, things are done differently, so competing with players who have grown up in different environments than him will be the number one thing. Learning how to achieve and excel at a US university will be the biggest thing. So Uganda ekwata ekifo kyakubiri mu nsengeka z'amawanga agasinga okuzannya omuzannyo guno ku lukalu lwa Africa, era South Africa yekwata ekifo ekisooka ng'ate Kenya yeri mu kifo ekyokusatu. Atugenzeeko ebweru w'eggwanga